tozaala omwana n'atandika okuvaamu omusaayi mu bitundu bye ebyenkyama oba ebyekikyala n'olowooza nti wamuzadde tatuukiridde oba kikolimo. Tuli mu future mpya lwakuba nti mwe mulwawo okutegeera mulinze ekitongole ky'ebyobulamu okwetooloola ensi kyebagambe ng'omwana muto okuva ku myezi 3 okutuuka omukazi omukulu nabo bajja kuba bavaamu ensonga. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Tukwebaza munywanyi akyekuumidde ku mukutu ogwa L40 olwaleero ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa 2 mwaka 2026 tukomyewo amanya nze Vigeston M nga nkomyewo ne mwami Matayo nabagamba ono gwembeera naye si muntu wa bulijjo era nga gwe kennyini oba gwe nawe naali eyo ng'oyagala okutambula n'okumanya era olina kwekuumira ku channel eno yennyini bwekusabira eyakatwegattako osobola okusubscribinga okulikinga n'okusharinga obubaka. Guno gwe mukutu kw'osanga mwami Matayo munnange era kamukuwe akubuuzeeko. Bannayuganda muli mutya kanfudde muli bulungi nange gye ndi sirina buzibu bwonna. Tuli mu kutunuulira ensinga bwetambula at least ko nti abantu bagenze nga bakomawo kajja mukatukwata era nze olwaleero njagadde mbategeeze nti nali wakugenda Kagadi 18 ye bayida we waliwo abadde baagala n'okwegattako nga babuuza bagenda kikola bati mbadde wakugenda nkya 18 olugendo nenduyimiriza lwa nsonga 3 ngenda babuulirako emu endala sijja zibabuulira. Ekisooka accident nabadde sijja tuuka so nenkola ki nenduyimiriza. So ekyo kyekimu ku byanemeseza okukola ki okugenda. Ebirala mirimu si mirimu gyenkola wano ku Beeru wabula mirimu gyenkola monitoringa byebimu ku byanemeseza kubanga bintu bingi ebiri mu kutambula na bintu bingi kyova olaba nabadde mbasaba nti muveeyo mujje tukole at least konti Kampala abantu bakomyewo emirimu gyatandise okutambula era katusabe nnyo abamu bakomyewo abalala babagobye. Katusabe nnyo gavumenti tebaleeganya omusolo emanye nti mwaze kukola kubanga okusinziira ku bintu ebijja mu maaso eyo si birungi era n'ebimu ku bigenda mu maaso. Njagala oba oliawo ofokasinga ennyo totunuulira nze wabula fokasinga ku byengenda okunyonyola byotanaba kutegeera. Ekituufu era tuba tuyimiridde tuba tugenda mu nsonga za science naye nga tetunnagenda mu nsonga za science z'otuleetedde wano olunaku olwaleero ssebo. Ejjo wagenze n'onnyonnyola ku bantu embeera zaabwe bano abakyala badde bagenda mu nsonga okumala emirundi 2 omwezi gumu ate nga mu butonde bwabe balina genda mu omulundi nga gumu ate tekirina kulwawo nnyo. Oli yamala omwezi mulamba ng'akola ki ng'alaba ebintu ebyo ekitali kirungi oba oliawo ku bulamu bwe n'okeza kutuwa eddagala nti bali ebikoola byaki byamuogo babifumbire mu si bikoola ezonva teziri like olwokuba nti mumanyi bannayuganda bamanyi nti enva nyama na bijanjaalo eriyo n'abatabirya ebinyeebwa abasoma balya ebijanjaalo abasula mu apartment tebalya bijanjaalo alya chips chicken kyanyanja zenva. Naye ate enva entuufu mu Africa biba green zebyo ebijanjaalo bintu bingi ebyo. Nali ngezaako okwetegereza mu myaka mu kayotikera egyakayita tuyinza obala emyaka ndowooza emitwalo 14 emitwalo 14 nti mu kayotikera ey'omulundi ogw'omusanvu waliwo ebitonde nga biringa ebyali biva mu gundi nagenzo kizuula nga shift
alien nga bwe ziri mu bika byonna si bwe zaali zifaanana. Era naffe gye tuliraga bwe tuliyambibwa ne tuyita mu wamuholo ngaba human being nti oba skin gye tulina kati oba omubiri gulikyuka tuve mu kifaananyi kya Katonda kyotegeeza katemba z'abazungu. Kakati ekisooka mu byonna bw'otunuulira Banunaki abaaliwo baali ba black blue Abasudan n'omuwala akyasiza olankingibwa ku mulembe gwe tuliko nga muwala mulungi okwetooloola ensi muwala muddugavu ate ava Sudan. Akyasinze toleeta Muchina toleeta Barehana toleeta Katoro ba Miss World baliwo abo bali mu katemba. Omuwala akyasinze obulungi wa blue black Sudan gwe barankinga okwetooloola ensi yonna. Black eri eyagala okuyingira mu kabbulu mu Sudan muddugavu era ngenda bamumateerako awo osobole omulaba omuwala asinga obulungi okwetooloola ensi yonna. Edda byasabire walioba omukyala yali akwatiridde ensi bendera yali Nefertiti. Omukyala oyo yali ava mu Misiri yali mu Misiri era omukyala yatandikawo soyinza okuyita ng'akopa Aminilenas eyali kabaka we Kush. Then olinaja n'ateekesa mu nkola ye yatandika okuteekawo eddembe ly'abakyala okwetooloola ensi n'essaawa ya leero etambuliramu myaka gya 1,200 so ebikola bya muwogo gambye enva ebikola bya muwogo nva. Lwaki ngamba nva? Nti abakyala abasinga obungi ekayotikeera nga tenaba kubaawo waaliwo kye bayita dragon fly. Waliwo buno obuwuka obubeera mu ntobazi. Dragon fly ngenda zibateerako awo bebimu ku bitonde ebyasookawo. Ne ba reptilian okwakisesingira mu musaayi gw'abaana abato ba Trump abo baali tebafaanana bwe batyo nga bwe bali ng'abantu. Ne ebitonde byava mu Sirius B ne zidolphin tezaali mu shape bwetyo ey'ebyennyanja. Zino lions ezava mu Sirius C tezaali mu shape bwetyo zaali kwegamba zino empologoma okutuuka okuzishepinga mu system gye muzirabamu kati n'okubanga obwakabaka bwavaamu engoma nti kabaka yena aba mpologoma. Edda fesi yali ya mpologoma naye nga balina emikono gy'abantu amagulu nga ne figure yonna nga just wano fesi ng'omuntu alina ekitwe kya mpologoma nga kyekikyukako. Then mu kumodifyinga system nti baali mu time gye baali tebakkirizibwamu ne bashepinga ne bakyuka. Naye bino bwe mbinyonyola ndowooza tukatulinde NASA gye kubanga NASA erina enteekateeka tulinde omuzungu ez'okushiftinga area yaabwe. Lwaki? Climate change yeeyongedde okukyankalana. NASA ejja kubanga tekyasobola wanika oba kukola research nga ejja kwetaaga okufuna ensi mu Africa wesobola osimba amakanda. Naye bajja baba banyonyola ebisingako awo kwebyo bembanyonyodde in case wenaaba sikyaliwo mu media. Bw'otunuulira species enkadde zonna nti ebintu ebisinga obungi kambanyonyole kino ne mu geography ne Makerere tekiriiyo. Ebintu ebisinga obungi species oba kayotikeera bwe beenaatera okujja waliwo species ezitandika okubula oba waliwo ebintu ebitandika okubula mu bulamu nga tetukyabiraba. Okugeza batugambanga nti ebikolimo by'enkoko tebita kamunye. Edda kamunye zaalingawo mpitirivu naye kati omwaka osobola olabawo kamunye nga 2 oba 3. Ebikolimo kye nandiise time oba ebiseera ne kaleero teziriiyo. Of course kati waliwo bikalooli n'ebirala biri kalooli zino kamunye. Bw'otunuulira kankugereze twabeeranga mu byalo enkima buli kiseera nga tulinawo abakozi. Omuntu alima ennimiro ye n'abeera n'omukozi agenda okugoba enkima oba ebinyonyi ebya yero ebya black mu nnimiro ye ey'omuceere ne kasooli. N'essaawa ya leero tebikyaliwo ebinyonyi ebyo. Twawulizanga amaloboozi bwe gati nga tukyali bato. N'essaawa ya leero amaloboozi ge tuwulira sound ya club cupa ku cupa nyimba za Epas. So
mukujanga species ezo zibula mwe mwava ne dinosaur waliwo enkuba eyatonyako mu myaka emikadde enkuba eyo mukutonya yamara almost rejala emyaka ng'emitwalo 2 enkuba ngetonya naye ekisinga okwewunyisa dinosaur ezaaliwo ezimu zaawona ne enkuba yatonyanga yenkuba gyetugenda okwolekera 2040 naye ffe yaffe gyatonya emyaka 5 okusinziira ku geegi gyetuliko nti saawa ya leero enkuba tuyinza otutuuka nga bwe tuli mu gwakubiri nti sizoni ya nkuba bwetonya okumala wiiki emu bumunyeera buno obuwuka obutono boba bulaba nti eringa etonyedde emyaka 2 oba emyezi nga 4 naye ngaetonyedde wiiki emu kati kuffe wiiki emu tetugirabamu sayizi gye tulimu n'obudde bwe tulimu byonna bimakinga nekyetuliko netukigumira era nekituyitako naye ate ku kiwuka etondo limu liba likiwulira nga sawundi eya musisi oba kitegeera kyekimu ku bintu ebizenga bisanyawo species ezo ezaaliwo ku nsi nti ebiwuka byali mu type nga 15 naye kati tokyasobola biraba naye kati ebyo byebimu ku bintu ebizenga bitandika okukolebwa ku bantu ba bulijjo lwaki ti abantu temukyalya mmere gye mulina kulya ate ne gye mwandibadde mulya abazungu bazenga bagisanyawo edda abaana ab'obuwala basunanga amabeere ng'ali mu myaka 18 naye waleero asuna ku myaka 10 kyokka ate ku myaka 10 bw'asuna bwegabanga gakasituka ne gaddamu ne gabula kusanga omuwala nga mulungi ng'alina figa nga nnungi gasuna ne gavayo ne gabula naye ng'amabeere ne gaddamu ng'alina otubeere tutini bwetu kati temukibaga oba temukiwa focus tetukifaako tulaba birako naye system egenda ekyuka mpola bagamba mbu bagakubako emirawo nga gaddayo kireka egasuna ne bakubako emirawo ezengero teziriiyo gwakagoya akawungu mu butuufu bw'obutonde amabeere g'abakyala gagenze nga gakugamba sisitimu yamwe ku ndya gye mulyamu nga bwe mwewa ekitiibwa nti abakyala bebitonde bebazira oli otya chipusi nga gwe muzira oli otya kemiko nti abakyala abazira tebalina lya chipusi bandibadde olaba nuclear tebagizanyirako nyoba bomu kwegamba webagiteeka erina okubeera mu condition za mirundi 2 nga tewali bunyogovu bungi tewali bugumu lingi okitegeera nti bwebeera mu bugumu lingi eyinza okutuli bwebeera mu bunyogovu bungi buyinza ogiviirako era okutuli bagiteeka temperature emakinga so kati abakyala mwandibadde nga nuclear nti mwabazaala kyangu nnyo sisitimu zammwe okukyankalana okitegeera ate omuze guno guli mu bakyala abali okugamba ng'ali lubuto ayo yabijuisi ayo yabigundi bikokakora olubuto mbulwe luba luyoya eyo appetite eyo obuyembe mulabe bwetwolekera bwetunatuukira mu 2-3 abaana abamu ab'obuwala bajja kuba nga tebayekukana n'abasajja nga woolabira nti muwala ng'olaba kabina nga kekalaga nti mwana wa buwala amabeere gagenda tandika genda nga gakendera value ng'olwo tudda mu shepu ng'eri gyemugambye nti ne alien zaali mu kala ya yellow endala ne zibeera mu kala ya white endala ne zibanga zi avatar n'abaddugavu abaliwo banunake baali mu blue nebaze nga beshiftinga ne badda katonda n'atuza mu kala ndala amabeere gagenda bula amabeere gagenda tandika kubula mpola mu bakyala abamu kino kitandise wano ate kiri mu bakyala bakulu kiri mu bana abawala abato abali mu kuvubuka nti yandibadde nga eri omuntu gwotunuulira no experiment ku mukyala nti alina amabeere asobola okuyonsa omwana alina figa naye abamu abeera ne figa bangi balina figa zaabwe naye nga ku kyamabeere nga tekuli nga biki bebateeka mu buleega tewali just tuba tono obwe tuti naye nga siri ebbeere lyanditeekeddwa okubeera nalyo ziri ddayalizedda endavi gyenkoze ewulikamu nga yakisiru naye mujja kunfuna mpolampola nti bali babadde bawakana ebintu bwe bitandika okubula bibula bwe bityo abawala batandika okujja nga amabeere gabula
n'atandika okuja nafuukira ddala mu shepu y'omusajja nga talinaako wadde. Kati ne foomu y'ebintu okukyuka bwe biba naye ffe tetubewo attention nti abakyala bonna omukyala yandibadde ali ebintu ebiva mu ttaka kubanga yatonda. Okitegeera nti kubanga n'omusawo akugamba nti omukyala yina bw'aba lubuto oba nga onootera okufunisa omukazi olubuto nga muli bafumba omupulaninga kuzaala olina ebintu byolina otandika okulya before emyezi 3 then ogenda otuuka okufunisa omukazi olubuto ng'omubiri gujjuddemu fene, menvu, karoti, amapaapaali, miyembe. Byenjogeddeko ebyo byonna abaasoma balina diguli abasula mu apartment bamala emyezi 6 nga tebabiriddeeko myezi ne bagula apple eva ew'omuzungu ne bagigula 10 ne bagisiigako langi kyokka omuyembe oguvudde mu ttaka ng'ate mu kusoma bwe yali emakerere bamunyonyola ne bamukakasa buli musomesa gwe yayitamu okuva mu P1 mpaka university. Omusomesa yamugamba nti ettaka erisinga obulungi liri mu Afirika ery'e Bulaaya si ddungi naye nasigala ng'akulaga nti nze ndi ekiriwa ekiva e Bulaaya. So bwe munaalwala please nze sijja kuba sirina budde bwakuddaawo okukola experiment nti gundi lya kino otereere gundi lya kino obwo budde sibulina era buvunaanyizibwa bwo. Kati bano abatalaba gundi bulwadde. Kati oraba kino sawa ya leero species eriwo nti abakyala bagenda tana bawujja nga baluzinga amabeere system yo nejja kuba ekyuka batandika okuva kubulwa season kati wano we bali bajja tuuka ekiseera nga olira nti tebakyazaala. Kati nze nabadde ntunuulira eggwanga lya America programs ze balina bagenda kushiftinga nuclear zijja. Russia yali erina program negiyimiriza naye ka mbabuulireko bino ebintu wammanga. Tugenda kwogerako waliwo ekitonde kyetugenda okwogerako naye nga sinaba kibanyonyola kansoke mbabuulire kino. Mumwe sawa ya leero mu America obutiti buli bwe buti. Obutiti bwabazzemu ne kati bukyaliwo California yonna. Ate bangamba mbu omuzira guli eri mu gwagenda gukendeera. Tegwakendeera weeguli naye gutambula kati gwatandika okusaasana gwali tegutukangako mu California kati guli mu kulya California amawulire gali California naye olw'okuba bali bagumanyiira nti bagulimu bo baalinga bagulaba ebiseera ebikadde. Omuziro ogwo gulinga okuyingira amazzi aganyogoga oba oguli obunyogovu bungi naye bw'ogayingira n'ogamanyiira omubiri gutandika okusindika ebbugumu n'otandika okumanyiira kati agandi badde ganyogoga ennyo otandika ogawulira ng'agabugumye kati omulala bw'ajja n'agayingiramu yakugamba nti oli muganyogoga gwe oba tokyagawulira nga wamanyidde. Kati abali eri mu gundi mu Alaska, New York n'ebitundu ebirala bo bagumanyidde. Kati ate engeri gye guyingira eno amawulire gali eno mu California. So omuzira guli mu California era bwetunulira saawa zino Abamerika bali mu mbeera ya kusabira awali Canada, China ogundi Japan nayo gyeguli naye ate mu mwaka guno mu mwezi ogw'omukaaga omusana gugenda kwokya mu America nga n'omuzira guno mwaka omusana gugenda kwokya mu America nga n'emmotoka bw'eba etambula kolansi ng'omupiira gusaanuuka bajja kutuuka ekiseera nga n'ennyonyi mugw'omukaaga kwede n'aba nkyakola nyinza oba nga nkyakola n'ennyonyi ezimu zigenda yimiriza flight lwa musana nga engine bw'ekuba ebiwuju nga at least nga tesobola tambula okuvanga wano negenda nga Somalia nga tenabugumu. Tantalite gwe bakozesa agenda tuuka kugamba ebintu bino abasinga obungi tutera kufuna nobanga olabanga gundi ki video ku YouTube ne wajja akarango nekeegatako oba nekeesuulamu oba n'olabanga bakwakenze system n'ekyuka nga bw'olaba nti WhatsApp oba simu card eza Airtel nga zikoze zitera kukyusa codes
n'olabirawo nga Airtel naye nga kodi yakyuse n'ogyekanga bwekanze nga tolabye muntu. Kati ebintu bino bijja kubanga ebirinamu kyoyinza okuyita control. Omusana gujja kuba gwokya mu diguri ezitabangawo mu area endala. Kyokka ate nga wegwokya nga ne mu America mwennyini temusuubirwanga mu musana ogwo. Oba tegwakangako. Ate bino ebya sama zaabwe kangambe kino eno sama bwe twali tugyogera mu 2024 abantu baawakananga. Kituufu bangi baawakananga bamaze kulabako. Naye kyenyinza okugamba nabagambe nti emiriro wano gigenda tandika kasita tuva mu accident. Emiriro wano kati gigenda tandika olabikira mu masomero n'ebitundu ebirala nejjo kaleero eyo akaleero konna katakagwewo. Emiriro gigenda tandika kwakanga tebamanyi nawe giva. Mu faliso biki abantu abasinga obungi nabagambe nti bwe twara mwana ku ssomero gavumenti buvunaanyizibwa bwayo okukebera kondishoni z'amasomero, gaasi bwe bafumbisa, ebiyungu biri bitya, amasanyalaze bagawadde saavisi ezimala, bwe banga bakozesa waya za 223 nga ze zikyaliko, essomero lisobola okugula waya empya. Naye osobola ofuna obudde n'otwalayo olugezigezi lwo lwonna ku ssomero ly'otutteko omwana tebakumya ekifo. Omwana bw'afa essomero lirigenda ofunamu oba gwafiirwa. Ofiirwa naye ngamba otandika musoma kandabe ku kino kandabe ku kiri kandabe ku kino kiri. Ekyo kyatulemesa. Omukuumi yaliibwa. Ebyo bye byalemesa Africa okukula. Omuzungu bw'aba alina ekintu kyakola asooka kukinoonyerezaako na buli kimu. Ate ebyo byali byaffe bya wano. Naye olw'okuba babitwala eri ne biteeka bwa mu system yeri mu constitution buli kimu tugamba kya muzungu. Naye nga byali byaffe. Ki ekikugaana okutwala omwana wo ku ssomero gw'ogenda osasulira ssente omwana wo n'olema okusooka okulambula essomero? Bwe libanga tirinaamu interest nti siri ababbi siryaki, lwaki baba bagaana okulambula? Tige nnyo ekisusse nti eryo essomero kati essomero liri ddene nnyo lwaki olijja asasula busasuzi fees ekyo kiwedde teyeetaaga na kulambula kwa essomero ddene nnyo lirina ekyo bayita oburajagavu. Nakugambye abazungu bateerawo system bw'ozanya n'omwana wo wano mu Africa oba mujjega ng'oli muntu mukuru n'ozanya n'omwana wo oba musiru oba totegeera oba tolina buvunaanyizibwa. Naye omuzungu bw'alwawo okugenda ku ssomero ku vidiyo omwana we omwana n'anyiiga taata anakuwala ne ku mulimu takola afukamira ne yeetondera omwana we. Kyokka ate ffe bwe bakituleetera bakulaga nti gw'oli kasasiro tolina kukikola si myaka gyo ogudde eddalu ofuuse buli kimu wano mu Africa. So n'olwekyo ekyo ne kikulaga nti bye batugaana eri ewaabwe bituufu. Okitegeera wano zaara oba ebyemizanyo tubitwalanga zaara ng'akatemba naye eri ewaabwe mirimu era otunuulira abazanyi ba tenesi abazanyi ba puulu b'emipiira baba b'amaanyi. Naye wano bakulaga nti byakumala budde. Kyogamba wano tewaliwo baana betukuze nabo nga bazanya omupiira nga tebamanyi ne ba Ronaldo weebali. Naye wano gavumenti esigala ekugamba etya bya kivubuka. Okitegeera watuuka eri n'awangula so n'afuuka ow'eggwanga. Omusana gugenda kwaka mu America. Mu kwaka kuno kijja kuleetera diguri zijja kuba zisuka ne mu 10. Bwenjogera ekyo bajagamba nti tegaba mazzi geeseze. Kugamba nti ne kolansi ejja kuba empiira gy'emmotoka nga isobola okukwata omuliro mu mwaka guno ogw'omukaaga nga gisaanuukira ddala. Ebisinga obungi sigenda teekamu mukono gyange kubanga leero Katonda anyambye kirina mu bazungu weewaawo nabo bantu naye leero kiri mu bazungu. Naye mu kubeera mu bazungu nga bwe ngenda okireka buli ekinaabeerayo mu abagenda okukosebwa. America ajja kutandika kunoonya pulaani singa ateeke mu mutwe kati guno omuziro ogubaddewo ye yakinootinze tigusobola okudda yakirecordings mu bwongo tigusobola okudda tuyiyiza tyo okulaba nti bwe season eno bwekomawo tetukosa bagenda kisalira amagezi nga kiba kikomyewo. Naye mu bintu byonna bye bayiyiza tebayiyangayo kintu kiva mu muzira okujjako ndowooza nga ice nti oba bamukola mu fridge naye mbu nti leero tekinologi wiring system kakugereze ng'omusenyi bagukora mu
omusenyu bwe guvaamu solar panel lenzi ezimu eza solar ogwo omusenyu oguli eddungu eryo mwe muva ebirungo screen ye ne TV endabirwamu ezo neza TV eza solar panel nefe abafirika abagulina ogwa Sahara Desert tetulina kyetugolamu tetulina kyetumanyi bisolo mwemata olina kukunyeko walire emabegako ndowooza nga tugenda mu nsonga ennene ogambye mbu mwezi ogw'omukaaga oba onooba owummudde okuweereza sikuwumula kuweereza oba oliawo nyinza okuba nga sikyali ku internet kubanga ndina nange ebintu byenjagala okukola ebyange nganze nga biri private so oba oliawo nyinza okufuna abagenda okunteeka mu sente kubituukako ofokasinge kubiri ku ebyo kubanga abaddugavu tulinga ababeesibirako bwereere walabye ebyabaddewo nti mu bulamu bwa bulijjo ojja n'okola ekintu n'oteekamu obudde bungi okukinoonyerezaako okukimanya ne bakiyita kya bulalu naye ebiseera ebisinga abakyala bonna abafumbirwa tebafumbirwa nti batuusiza myaka abali mu maka kati abamu tebafumbirwa nti batuusiza okufumbirwa wabula basinga bafumbirwa kufuna mirembe nga oluusi maama yafa tata naleeta omukazi omulala antulugunya nenga kange nefuna omusajja mbeere mirembe gyange katonda yamanyi okitegeera kati ebiseera ebisinga ng'ogyeko bano basere kwine ababbi ba ssente bano abakyemoora mbu simanyi bo balungi ensi ejja bakuba nnyo ebiseera ebisinga omuntu awasa oba afumbirwa omuntu gwawuliramu emirembe kyekyo oba kitegerekeza ne mu mirimu lwakuba nti akakawayiro mu magye ne mu polisi tekalimu naye singa kyali bwe ekito n'amagye gandibadde ngaffe nti bwonkozesa nendaba ng'omulimu gwo gwakukeera 11 ate nange 11 ntwala omwana ku ssomero biki ngamba ogwo gukoze eki gunnemye nti eriyo abantu abakola ne bwaba bafuna emitwalo 5 naye nga wamuwa ki emirembe so n'olwekyo musabire nnyo America ekyetaaga esaala zammwe naye singa bibadde wano mu Africa America yandibadde yabawoninze dda ne mwetegura naye ffe at least konti degrees mwe mulinde ripooti egenda okufuluma wakati wa Nassa 2026 eno kasita tuyingira mu July ojja kulaba omusana mu July awo ate njagala mbajjukize nti mu July mwe muli kyoyinza okuyita gravitation force ze nga mbagamba nti flares ziri waggulu zize nga zizitowererwa olwa ebisowaani technology frequency ne satellite bwe bateekayo okumanya nti omusana gujja kuba gwokya ne satellite zigenda vaayo ziwanuke zitukube omusana gujja kuba gwokya zisaanuuke zibe zitya zijja kuvaayo zigwe ku nsi so nabadde ntunulira mu America ndina ekintu kyenze nga nkolako study wano nendaba waliwo ekitonde kye bayita Leviathan ekitonde ekyo ne mu Bayibuli mwekiri ngenda kuteerako chapter awo eya Bayibuli ojja gendayo kisomeko leero kiridde mu Bayibuli leero nze kiriddeko mu Bayibuli naye nkubuulira ebintu ebimu ebijja mu 2028 oba oliawo kijja kuwa ekyokuyiga kati tugenda kwogera ku bubonero obugenda okusooka okulabika mu mwezi guno ogwokutaano mu South Pacific Ocean agamu ku mawulire agagenda ofuluma mu gwokutaano by the way ne kano kankayiseewo katonotono France naye egenda kulumbibwa kubanga twolekera Semataro owokusatu France si munywanyi wa bannataabo ba America France agenda mu lutalo
si munywanyi waabwe ani anamulumba munywanyi waabwe naye agenda mu lutalo sigenda binyonyola nnyo naye ebyo mpisaako biyisi France yagenda obeera olutalo olwokusatu naye lwe lugenda ogenda mu World War omugenda okuva amawanga agagenda okwegatta entalo ze bagendamu zakukwata ku peesa erya nuclear so olutalo olwokusatu okwetooloola ensi lwasembayo Sematalo owokubiri yasemba 1940 ndowooza mwetaano kati olutalo olwokusatu lujja kyovula nabadde nkunga abantu nti mujje mukole at least komwaze ze nandisabye gavumenti esale ku misoro katayimu ke tulinawo abantu bakakozese kweddaabulula nga tetunadda mu dduka so waliyo olutalo olujja tudde ku Leviathani nga tugezaako okutunuulira waliwo ebitonde ebyasooka ku nsi kuno emabega eri nabanyonyola ne mbagamba nti waliwo thermocline ne mbagamba nti thermocline eri wansi mu mazzi ekitonde kye twogerako kyekino Leviathani osobola ogendako mu bayibuli n'okikeberako then ngenda kuterako ensonda zino essatu naye ensonda zino ssatu zonna zizenga zikyogerako ekitonde kino zino nsonda zaki gano mawanga agazenga gakyogerako mu history ezizenga ziyita kasookedde ensi ebeerawo mu Egypt omuli saawa ya leero wewali Syria mu myaka giri egyedda nga Syria y'amaanyi nga yerina obuyinza nga yeri mu kifo ekya super power Syria yabaako super power Iraq ezo myaka emeka egyo myaka kyegyo gyetwogera myaka egyedda nga Syria ye super power Syria zaali zi super power n'ennyonyi eyasooka mu bulamu bw'ensi eno ng'ogyeko Abamisiri Abawarabu be baagiyija bino Amerika byeyiya bino bakopa bino byali wano Syria we wali n'ebitabo ebikadde negundi nerino eryato lya Nuwa lyabulirawo musozi z'ettaka edda mu civilization ezaaliwo we waali amayanja gasemayanja ne gakyuka waliwo ensozi kati wasookawo eddungu ne livaawo katikiera we yali ejjawo abaaliwo abaazimba piramide bamoowe neryoka eteekawo ensozi kati ze ziriwo ensozi naye wasookawo mazzi kiki kye nali ngamba nti ensi tuze nga tugitambulira etambulira mu 3 times nti saawa ya leero emirirako ku lusozi waggulu otunuulire ensi engeri gye yakula nti oba olabanga engeri yassaako egenda kuwa sheepu entuufu ekulaga nti buli kimu ezenga eyita mu tamuzi ensi egenda kukulaga bweti ensozi nga ziriwo kati bw'oyimirira wano ojjalaba luno olusozi ne luno oba olaba obusozi obusinga so kino wano e Uganda waaliwo eddungu eno area yonna lyali ddungu ate amazzi gaaliwo kati ne gavaawo ne waddawo ebibira kati Sahara desert eri mu kumeramu ebibira ate mu kusooka gaali mazzi weeri wonna mu kusooka gaali mazzi kati nakuddako eddungu liri mu kuvaawo waddewo Amazon ensi Katonda bwatyo baze nga agifikisinga era ye rikoodi gye bakugamba abazungu gye bakweka eya physics 3 6 ne 9 enemissioninga obutonde nga bwe butambula mwe muli morning good afternoon good evening 369 koodi eno koodi yebara ensi kati totegeera ebibalo by'ensi nga tomanyi koodi zino oba tolina kyotambulira ku zino namba zesatu era ne mu kweyubula nti ekitundu ekimu kiyinza okubeerawo oba oyinza okubeeramu eri irimu nga kati wano nga nagamba nti mu mwaka gwa 2000 amazzi twaleetanga mashini naye gazenga gasembera okusima bowa gazenga gasembera katusimisa ngalo katujja kuva mu kusimisa ngalo kati ennyanja eteekingewo wano wonna we mukayanira wano mumulinde 2040 bwe neetuuka omuyaga oguli kuba gulisindika zi Pacific Ocean okujja
eyo Kenya yonna teribaawo wano abakayanira wano poloti mbusima abanene bababba ebyo byonna munoona budde kakati bwe tudda wano eyo nja kuba nnyonnyorayo olulala naye nabagamba sirinyonnyola we tuliddukira kubanga bwe nnyonnyola teriri organized bajja genda nga batematema abantu kuteekawo bijambiya bakole ng'abasumba bwe baze nga bakola naye akabadi k'abasumba pulezidenti yakagwamu n'alagira amagye gave mu by'amataka naye abasumba bebapangisanga amagye okugoba abantu ku makyaki abasumba kino kyobadde onyonyola kiyinzijukiza we wali emisiri awo so ensi nga bwe mbagambye nti ensi bweneeba eneetera okuba wabaawo sipesisi ezitandika okujja nga oba system oba embeera y'obudde etandika okukyuka mu bantu nga bwe nti abakyala bajja kutandika kubulwa amabeere nga bwe gaze nga gasanga omuwala nga mulungi amabeere talina nolowooza oba musajja naye ng'okumutegeera ng'olabira ku kabina so wano kati bwe tudda ku Leviathan wano kino ekitonde kambagambeko kano katono waliwo ekitongole kya America bakiyita Guardian kyekitongole ekivunanyizibwa mu 1900 kasooka batereko vidiyo eyo baali batwala waya mu mazzi zino eza internet mwabasinga mulowooza nti satellite ziri mu bwengula mbu internet eva waggulu mu bbanga internet eva wansi mu mazzi kambatereyawo ka vidiyo nga America oba NASA nga eteekayo wansi waya mu mazzi musobole okalaba kati mu 1997 gwe mwaka gwe nazaalibwamu mwezi ogwokubiri 1997 mwezi gwakubiri gwali gwakuna nga 21 America ekitongole kya America ekivunanyizibwa wansi mu mazzi ku lunaku olwo ekivunanyizibwa wansi mu mazzi baali bakebera wansi sigino nga bali mu kuwayalingayo waya nga bali mu kuvumbula ku deeti bweki ku lunaku bweruti frequency ez'eryato oba ez'emeeri ezagundi waliwo submarine ebyombo by'omu mazzi bawulira sound ngali bweki frequency bafuna frequency etali ku byuma byabwe nga tesi ya bulijjo kati frequency zino America esooka ekigaana okukyogera mu bantu nerowooza nti ice nti then eryoka ekituuma erinnya emala negamba nti kino kisawundi ki frequency tebapekinga ne bakituuma lino erinnya then ne balyoka bagamba yabadde basooka kugamba nti zaali nsozi eza ice zaali zimementuseemu buli sawundi gye yapekinga naye tebapekinga sawundi eyo sawundi eno yali ya kitonde kino ekitonde kino kiri mu bayibuli bagambe nti genda kwata ebyosatuteyo mugisome mu bayibuli mwekiri ekitonde kino kyasindika frequency nekisobola okuseesinga nti kikyasobola okufuluma naye ekintu ekiremesa kiri eki thermocline twetolooza paka ku thermocline bwe ngezaako okunyonyola wano bwe nteekako wano katono nnyo thermocline ziri wansi mu Pacific Ocean gye baali wano wansi mwatunulirako eryato eryagwa juzi wano linayogerako ne Solomon 221 eryato abagaga abaali basinga naye nga abazungu abaali mu bizinesi be bakibara batukolanga Titanic zino family 7 kubanga abagaga bagenda nga tebalina na security just babalimba muje mu kapate ne babatta kubanga baali baganye okusayininga biru zaabwe bino ebika ebifuga America nga bagala batekinge over nga tebakiriza muno mugaga atwara Eastern Asia ne babapangira omuyindi ne babapangira kubanga ne bo baali bagala bafuke ba biliyoniya ng'ate omuyindi gwe balonda so ba Freemason ne babajjawo kwe kutambula mu lyato nga tebalina ki kati bakuumi na kati bwe tudda mu wansi mu ocean
wansi mu fuuti eziri mu mitwaro 1,300 1,300 fuuti tukkirira wansi we wali layer oba ozone layer ez'enjawulo. Wansi mu nnyanja wagamba nti mulimu layers ez'enjawulo mwe mugira nekiri kigunde kya black hole. Kakati wano za mirundi 3 wano kati wano luno lukalu wetuli kati wano ebitonde ebisinga okuba ebyomutawaananga kino eno weebiri waliwo leya enzija mazzi waggulu ku sea level nentuusaako nze gyempita entobo y'ennyanja kati wano ku ntobo y'ennyanja wano wetukoma wano wetuwugira batujja ebyokulya ebyennyanja wano amameri wegayita na buli kimu. Then wano mweno levu bw'oka mu fuuti zino eziri mu mitwalo 2 waliwo shield eno kubanga okuzimba amasanyalaze oba amasanyalaze n'okwata ekisenge nga kyamasanyalaze kye bayita thermocline n'ekino kisenge kyamazzi nga kya masanyalaze gali ga butonde Katonda yakiteeka nti ekisenge kino buli dimoni oba buli kitonde kikyasinza okuba ekyamaanyi kyagalirwa. Kati wano bano ba Pleiadian ne be alien byeyambisa gundi eno bebikozesa Bermuda Triangle nti byali bigezi byali mu bitonde ebyaba Bermuda Triangle gwe mulyango gwabyo. Waliwo gundi zenjo okubanyonyola njagikolako yabanyonyola engeri gye zitera okuyita. Kati ebitonde bino birezasani byagalibwa owulira kanyonyonyoke bulungi nnyo eno gundi gyotugambye leeyo eno zino levo z'ennyanja eyo levo y'ennyanja kati mulimu levo esooka wano anti eno gyempita entobo nze eno gyoyita entobo kati wansi w'entobo waliyo ensi endala kati bw'otuuka wano awali thermocline muno mwotandika okufunira pressure okugamba buli woba osembera thermocline pressure yeyabya amatu nobanga ali waggulu mu gravity kyova olaba bannasayansi abasinga obungi bakola ebyambalo bye balaga nti babeera mu orbit mu multiverse oba mu species babeera wano mu space okugamba baba batuuse wano mu gundi bagamba babeera mu space naye baba batuuse wano nga banaatera oyingira mu thermocline naye tebasobola nabbo okugiyingira just bagirirana nga okuva wano ne mu kibuga wakati naye bw'obeera wano pressure ebeera wano yokka eba ekwabya matu kasita toba na byambala ebyo bino ebatwala bambadde bi elementi tebali ku mwezi tebagenze ku mwezi babeera wano wansi mu mazzi kambatereko ne vidiyo bo nga Abamerika bo bennyini be babyeyogerera babanyonyi. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. What was the first question you wanted answered when you became president? Where are the aliens? Where are the aliens? Then wano kati wano eno line eno yerimu thermocline etasobola kukizisa ebitonde bino okuwaguza okuyingira wano buli wekigezaako okutuuka nga muno mweno space mweno thermocline kiba kyafudde dda nti amaanyi agali wano balushirudde oluli wano gakinafuya nekibanga tekikyasobola kuvaawo ebimu byebase ebirala tebisobola na kumuvi kugamba byetololera wano wansi byagala okutambula nti tebisobola kufuluma kwita mweno leya nebimala biyita mweno leya nebiyingira wano toba bakufa ffenna wabula gye bayita n'emyoyo gy'ennyanja ebyo ebityo wabula biri birala bino ebitonde Katonda byasooka okukolerako experiment nga tanateekawo banunaki oba nga tewali kintu kyazze nomwogera ku budayinoso obwo bwajjojjula kino ekitonde kino mukiraba kiri mu Bible ne mu kyasa 13 kyaliwo ku nsi
Leviathan. Eno Leviathan yaliwo ku nsi mu mwaka gwa 1300 mu kyasa kye 13 mu 1300 mpulira byaliwo naye tebyali era mu bantu wabula ekintu ekyasinga okunafiya bino yali magnetic hill ne runo olusozi olwa gundi bye byavangamu amaanyi agabiremesanga okujja mu bantu kyevulana bagamba nti bannasayansi bano ebintu bingi ebiri ku nsi kuno osobola ogendawo n'oyogerawo oba n'ofulumizawo frequency naye nga frequency ezo zezikola ngaekisumuluzo ebiwandiiko bye bakozesa oba speero nsinyonyola endya bannange enjegere ezaali mu notes oba password ze bakozesa abaaliwo okulamiriza speero ze bakozesa mu bitabo ebyaliwo mu papyrus byali mu bitabo bya Enoka biri mu Roma abaroma bakibba Misiri ne bakitwala kyovulaba ne mu Bayibuli yonna Enoka yagibwamu mwe mwali code ezagalira vayasanene kati mu kuzigalira waliwo ne kabaka yali mu saidi za kabaka oyo bamuyitanga Dracula yali ava mu saidi za Europe eyo kodi ze yakozesa abazungu ze baateeka mu emoji zino ze mukozesa ku WhatsApp obutiko obunyo ne buseka ne bunyiga ne bukaaba mwe bajja ezo nazo kodi ezo kodi just buno babuddewo nga bufaananyi nezo emoji ze ziri mu kodi ze bakozesa emoji zino ze tubeera nazo ku TikTok ku WhatsApp TikTok zirimu zi emoji ezo zirimu spells bweziti ati ndaba oli waba akuseketa kuweereza katika kebabo ebintu ebisinga obungi kinagambye amadagala gonna agasinga obungi bajja ne bakwata siri ne bamutwala ne bamusanusa ne bamukolamu eddagala lya kansa naye gwobeera naye akwatako ogenda kulima n'omwekongolako n'osuula eri nenumala n'ogenda mu ddwaliro ly'omuzungu n'ogulayo sere gw'olina mu nnimiro lwakuba nti oba tomanyi kati bali abamanyi bo babiteekawo nga byakuzanyisa tosobola bivumbula naye koode ezo munaye zirina so kakati Abamerika bano wano kino ekitonde bwe batuuka wano wansi batandika okuwulira frequency nga kigezaako okuwaguza okwagala okuka ku nsi kino ekitonde ze frequency bapiikinga wano wabula Amerika bwe mara okimanya teyayogera yakyesigaliza kugambe operation eno bagikola 1997 mu gwokuna nga 21 ne bazikweka deni ne bamara bwe bagezaako okubakazaakaza ne baterawo ekifaananyi mbu tornado yali esiikuuse enjazi era baterawo ekifaananyi ekyo mbu omuyaga gwali gusiikuuse kakati Leviathan eno lwaki njogeddeko mu kusookera ddala ekitonde kino kiri mu kuwaguza kwagala kujja ku nsi era tulina okusaba nnyo bino bye tulimu tuwamba abantu ne tubateeka mu drone ne tubaguzaawo tweyongedde ebintu bingi nabadde ntunuulira pulezidenti oyo kumanya nti Abafirika twakolimibwa tasobola nakutambula naye akulaga akyayagala okufuga pulezidenti we South Sudan atambulira ku migo bw'abeera mu meeting agamba nti Madamu Ruto wa welcome kyokka Ruto musajja naye era bakulaga titukyayagala bakyayagala okufuga ate obufuzi bwonna mu edda oba mu nfuga yonna gye tumanyi nti omuntu eyafuga nga yabeeranga Kiremaanyi olwa Trump byabeera yeewerera tugamba obukulembeze obuva eri Mukama Katonda ebyo ebya Bayibuli biveeko kyova olaba baateekawo abantu abatasobola biki bwe boogera abantu abalwana ku ntalo nakuwa ekyokulabirako nti bwe boogera ku mpologoma wane Uganda oyinza oteekamu Museveni kubanga balwana kituufu kyo nti kyalimu yakola ki yalwana era sikiru zonna yali akola ki yali abumanyi naye waliwo beeyita empologoma oli ayimbayo ennyimba bbiri mbu nange ndi mpologoma oba kitegeera empologoma ya raga naye nga
nga ne bwe bagireeta talinamu naka training kakudduka misinde oba onfuna bulungi kyenjogera mbawa example entuufu nti singa ebintu beera straight nti singa ensi eri wala kakati bwenkuwa ekyokulabirako ebitonde bino bigezaako okuwaguza okwagala okujja ku nsi Leviathan naye tewali kyakulwanyisa kisobola biyimiriza kakati bwengezaako okuwa ekyokulwanyisa kansoke nkunyonyoleko katono era ndowooza mwami Matayo ndowooza abamu tubapampinze nnyo ndaba baagala nakutuddukako mu ddakiika ntono tusooke tuwunzikireko awo katini tugende ku mukopa waffe ekisooka mu byonna tunaatandikira awo abantu bakomyewo mu Kampala mwaze okukola naye leero olunaku olwaleero twabaleeteddeyo new stock twabaleeteddeyo kano bakatuumya gift of Zanzibar okalaba kano ka oiro bakatuumya gift of Zanzibar tubaleeterako ne bino byonna byavudde Zanzibar kano ka oiro nako kyemanyi abasinga mukamanyiiko gift of Zanzibar ne kano so obuntu buno baze era okeetaaga osinga obungi nali mbagamba nti bw'okwata nze nazaalibwa ku muti gw'ekitafeeri mu history mwabamanyi bayibuli nze ebimu nze siwa bayibuli budde bwange kubanga mulimu ebituufu n'ebikyamu naye okubatiza kwa Horasi gwe tuyita Yesu owa vidiyo baateeka wali ku mugga naye bwe tunyonyola okubatiza kwa Yesu oba Horasi omutuufu bakwata amafuta ge baakozesa gegamu nga ge bakozeseza kano akantu naye nkuwa experiment eno oiro afa bamukola mu kinazi mu kikokonati ne bagata n'omuti emirala nengamba nti Yesu oba Horasi amafuta ge bakozesa balina emiti gye bakozesa mu Misiri ne bagatamu ekitafeeri omusomi wa bayibuli yenna ng'amanyi mu bayibuli ezasooka naye tebazinyonyola bantu wabula baba amafuta ge babawa ku kyaki tegalina makulu kokonati ono oba gundi kokonati kambasooke mbanyonyole kokonati ekisooka mu byonna ayambulula ebisiraani batugamba abasinga obungi bamunywa naye bwona abajwisi wa kokonati ayambulula obanga azeeyo buto obanga yenaazizaako nga bwolaba nti kati kokonati yo bw'omunaaba obanga anaabye amazzi ag'omuga gali fresh era mu kubatiza Yesu oba Horasi kambanyonyole bino kubanga nze ndi mufirika mbaagaliza buli kimu bakwata ekitafeeri kwe buti kwe nazaalibwa ekitafeeri mpulira ne bakwata kokonati ne bamukamula ne bagatamu amazzi g'omuga guno River Nile bwe bakozesa gundi si River Nile Zambezi eri mu Botswana awali Garden of Eden we bakozesa ne bakwata amazzi ago ag'omuga ne bagagatta ne bagatamu gano aga River Nile bakwata gwa Zambezi ne bagatamu aga River Nile ne babigatta ne bateekamu waliwo emiti gye bakozesa gyali mu Misiri ne mu gundi Angola biseera ebyo ne babigatta ne babikamula mwe mwava amazzi agaali amatukufu oba oiro gwe baanaaza Yesu lwaki nkunyonyola bwe kityo mu myaka gy'emabega gye baatukweka naye ne bateekawo mu bitabo bisatu ba Julius Caesar be musinza bwe bajja mu Africa Julius Caesar tetumusinza yaani no gwe ali mu semanye yalwana entalo the great Julius Caesar the great ow'Abaroma bwe mukiririzaamu bwe yajja e Misiri n'asanga mu Alexandria okusanyawo tempo abaddugavu abaaliko ebiwandiiko byonna yabattanga kyokka bwe baabasomesa bamoowe baabatanga nga babakwata babasuula mu mugga nga babaleetera n'ebirwadde ne babasuula mu mugga ogwa River Nile ne Zambezi ne batwala Tunisia ne mu
Madagascar mu migezi gyonna egyaliwo ne babasuula omwo nga baagala baffe naye abaddugavu tebaafa. Kati omu Egypt kwe kutandika okugamba nti omugo gwa River Nile ye key of life. Kyova olaba nti baakola emisaalaba nga giri mu kabonero ak'omuga era ne mabega bakola of Nile ogulimu ekituli gino gye tubeera najjo zino engabo za Farao bo bagituuma nti bwe bulamu bwa Africa. So oil ono wano omuswahili yamukuteereddeko gift of Zanzibar bamukwalamu bamukisinga mu bitafeeri waliwo emiti gye bamukisingamu wano tegiriiwo. So twamuleese bw'oba omwagadde osobola okujja n'omufuna sewa sente nyingi mutonotono then tubaleetera ne buno obukomo kano oba nakala wajagamba yaleeta Illuminati karaba kaliki twakataddemu eriiso eryejjinja iraba liraba ki kati lino eriiso. So katusooke tukajja omuntu tukabanyonyole bulungi eno ni stoko bobuno bw'amaaso sawa buwerako buno obuntu kaliko kopa kaliko amayinja gano agabeera mu magongolo agali mu mazzi ne kabaako ne silver ne katantalite ndowooza mukaraboga then ne kagira mu kala entuufu ey'omuddugavu black kamatereyo akafaananyi kalihana mukalabeko mulabe ekifaananyi engeri gyekimakingamu n'obutonde bwa Africa rihana oluyimba lweyafulumiza olupya agamba nti Africa ya ambulera y'abaddugavu twetanire Africa mu ngeri yonna. So obukomo buno mpozi lyana naye mu Africa nnyo n'amaanyi. Obukomo buno twabuleese mmwe mwenna abalina ababarogaroga bannayuganda bangi abasinze okubeera mu byalo. Muli mu byalo mwavuddeyo omuntu yabadde asuubira ogenda muwa miliyoni wamuwadde omutwalo yasigadde ng'akolima mugenda tandika bizinesi bubuno yamaze dde omukolako. Abasinga obungi wakomyewo bizinesi ebadde edduka misinde tekyakola. Obukomo bubuno twabuleese ne buli obwabanene obwanamu 5 buyitirivu weebuli obwababbede bubuno wano buno obwa layinize 3 doza mbulaba. So osobola okufuna kopa n'ofuna ka oil. Kano ka oil njakukulira engeri gy'okakozesaamu engeri gye kali akatonoze obwange mbadde mbukozesa nga nkwata kano nefuna ekidomola ky'amazzi ekirungi nenjuwamu nenkayiwamu konna then ekindeetera okukayiwamu nti katono kano katabula ekidomola kiramba kati nze nkakozesako mpolampola osena ku kidomola kati nsena ku kidomola nenaaba era bwe nabadde nsiibye nasaaviye neŋŋamba nti olw'amaanyi ga Africa njagala kusisinkana president oba president 10 abasinga okuba ab'amaanyi okwetooloola ensi njagala nsisinkaneko abamu ku 5 abasooka njagala mbasinkane obasisinkaneko omu guno omwaka nga tegunnagwako katulabe kano ka oil kanaakola kyenjagala katulinde kasita tuli mu future tomanya tomanya nyinza osisinkana Trump toyanziza. So ndowooza olunaku olw'enkya munzikirize tutandikiraawo wano wennyini kino ekitonde ekyobadde otunyonnyola nyongere okukibanyonyola babuulire lwaki kigenda kujja Samokera ntekyalina maanyi oba abazungu bwe bakitankudde nnyo oba katulabagane olunaku olw'enkya baagaliza olunaku olulungi naye abakyala mbakubiriza oba bannayuganda mwenna mwetanira ebintu ebiri organic buli wemulya ensi eri mu kukyuka species etandise oba oli mukizadde nga muwalawo talina amabeere gali awo bw'osobola omutunula n'omanya kyenjogerako weebuuze gwe oba olina amabeere amanene lwaki omwana wali n'otubeere bwe tuti olowooza mulema si mulema wabula endya gye balyamu ne time gye tulimu yeereeta ekyo ekirala tozaala omwana n'atandika okuvaamu omusaayi mu bitundu bye ebyenkyama oba ebyekikyala n'olowooza nti wamuzadde tatuukiridde oba kikolimo tuli mu future mpya lwakuba nti mulwawo okutegera mulinze ekitongole ky'ebyobulamu okwetooloola ensi kye bagambe ng'omwana muto okuva ku myezi 3 okutuuka omukazi omukulu
nabo bajja kuba bavaamu ensonga emyezi 3 Mwami Matayo mujja kubanga mukiraba ate nga mukyewunyiza ddala ng'okisuubira nti tekikiriza. Musabire America omusana ogujja mu mwezi ogw'omusanvu. America eyinza okutuuka okuyimiriza flight si erumba entalo. Nabagambe America efujjo lye yakola ku Venezuela yakolimibwa oba nagikolimirako nasaba Katonda agipanishinge mu ngeri ya climate change. Mujja tuuka ekiseera nga America temukyagyegomba. Manyi nekintu kyenalaba mu baddugavu bamalala. America ne bwakera n'agamba nti kati ffe tubalekedde America katudde mu Africa era ebalema okumanaging ne bakeera ku makya ne batuwa America bo ne bava ne bajja no mu Africa ebalema okumanaging ate tulwana kujja no mu Africa awali omuzungu kugamba mwe siraba na kintu ki ako kanyumidde tubasibagaliza olunaku olungi mweraba naye mukomeewo tuyiribe ebikozesebwa twamaze obifuna gavumenti ejja kusala ku misoro egaana ekkirize ejja gisala mukomewo mukole ng'akadde kakyaliwo kubanga gino emyaka gye twolekedde mibi okyakalirawo okwowedde todda mu bya Christmas todda mu byaki. Ndina ekibuuzo kye neebuuza mu bulamu mu ggwanga lya America eyo mu myaka egyedda lya Colombia. Mu Colombia ewaliyo omusajja yali dictator. America yagezaako okumulwanyisa ebbanga lyonna. Omusajja oyo bwe yajja n'avumirira president eyaliwo n'agamba nti yali dictator yakolanga buli kimu yatanga abantu. N'ate ku mulembe gwa president oyo aliko buli waafiirwa abakozi be nga baminisita n'abalala Abakolombia ne bawaganya ne bajaganya. Baminisita ba Colombia bavaayo ne bagamba nti banange Abakolombia mweyisa bubi musanyukira abantu abafudde. Kyokka ate nga president wa Colombia baba avumirira abakulembeze abaaliwo abakolera Abakolombia ebirungi sifa oba bo tebawulira nti omuntu gwe bavumirira nti yali abaabwe balumwa naye bo bwe bakola ebikyamu Abakolombia ne basanyuka baminisita bavaayo ne bavumirira. So ekibuuzo ekyo kyandize ku gwe Munnayuganda mu bulamu bwe weebuuze kiki kyokoze okulaba nti tebakwogerako n'okulaba nti kiki kyokoze kikugasa oba kigasa n'abalala. Ffe bamalayika b'abalala tosuubira malayika kuva mu ggulu. Bw'ontaasa nga nina ekizibu kigenda kunzisa b'ofuuse malayika waafe. Baagaliza olunaku olulungi mweraba. Kale tweyanze nnyo tweyanzeege naye nga n'essaawa nazo zizino zikyaliwo mu bungi ddala essaawa ez'abakyala n'essaawa ez'abaami. Products zino eno ojja zisanga Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex Kasubi ku Bitaalago kasita otuuka products ze baleese bu oil buno buba obumu Zanzibar. Kati products zino ogenda zisanga Kasubi ku Bitaala ekizimbe kijabira kya Princess Complex kubeera erikirire Makerere wetusangibwa office za Mwami Matayo weziri awo wennyini gwe ayagala okukola appointment nawe kennyini awo ojja omusanga ate nga ebiseera ebisinga appointment ezo zikolebwa ku ofiisi okwewala abafere abasinga obungi appointment jangwe Kasubi. Lwaki oyagala okola appointment ng'oli eyo okugeza oli nankulabye okola appointment ku ssimu ate ngera ogenda kujja Kasubi olunaku lwennyini lwozze ate n'okolera kwera appointment ku ssimu. Lwaki tojja lumu n'okolera appointment ku yafeesi okwewala abafere jangu lumu ku yafeesi okoleraawo appointment yo ekyali ya $10,000 nga bulijjo era tubakuwoowoola mu namuna gye muli. Mwami Matayo byakola nabagamba si muntu wa bulijjo era abasinga obungi mukimanyi. Nze Stone M njagala nkusiibulire wano tusinkane mu vidiyo ey'enkya nga tusomesa awo wennyini wetukomye wetujja otutandikira akuume. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.